okufuna report obokwemulugunya kwonna kulweri omuntu yenna agamba nti teyaweereddwa omwagaanya kibadde kyetaagisa okusunsulwamu kubanga teetaligamba olwawo omuntu yenna alina okwemulugunya era bwe tunaatuzuula nti ddala teyaweebwa omwagaanya ogwo okusunsulwamu amateeka gatuwa obuyinza obugamba nti agenda asunsulwemu naye tetulindirire omuntu yenna bw'aba ali eyo yeekubira enduulu eri akakiiko k'ebyokulonda otunuulira amateeka ssemateeka era nolwaleero tugenda kutuula tuwulirize ensonga. Saabalondesa omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama agambye nti newandibadde nga waliwo okwemulugunya okulabikidde mu mawulire naye okusunsulamu okutwalira wamu kwatambudde bulungi ddala okusinziira kwa lipoota ze baakafuna. Kutambudde bulungi bitundu ebisinga byonna eby'eggwanga tewabaddeyo ndooliito tewabaddeewo kavuyo ekyo njagala okwebaza bonna abeesimbyewo n'abawagizi baabwe nti beebale okukuuma emirembe beebale kubeera nti bagondera amateeka. Embeera yabadde ya bunkenke nnyo olunaku lw'eggulo mu kakiiko ak'ebyokulonda e Bukedya oluvannyuma lw'ab'ebyokwerinda okulemesa abamu ku bantu ababadde baagala okusunsulwamu mu kitundu kino okuvuganya ku bubaka bwa Paalamenti ku kifo ekyagalibwa Nnaalonganet Anita Amongo. You're taking in people who have no competition. There's a problem in Bukedya. There are kings and queens of Bukedya here. There are people who are supposed to be nominated and others are not supposed to be nominated. Am I not a Ugandan? Am I not a Ugandan? You come here, you bring people. People have entered here. Who phoned me? I came here at 1 o'clock. They don't have support on the ground. They are shaky. If you have money, bribe the voters then. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti ya Uganda Besekezi Joel Ssenyonyi era nga ye mwogezi w'ekibiina ekya National Unity Platform agambye nti ekyabadde Bukedya kyabakanze nnyo olunaku lw'eggulo kubanga n'omuntu waabwe gwe babadde basimbyewo yawambiddwa nga n'egye buli eno tebamanyi gye bamututte. Kandi letu wafomu kubaka bwe yakola giri emivuyo netugamba kale katufunga omulala ne kaakano tetumanyi waali ayinza okuba yawambiddwa tumunoonya tetumanyi kubanga olunaku okosejjo waliwo abagenda ewaabwe mu kamotoka akabuyonjo ne bajjayo bazadde be bamutiisatiisa ono omwana bakitemwogera naye ave mu kalulu abazadde ne bagamba naffe tetumanyi waali bannange era teyasula nayo naje yasula nga ayina kuyingira Bukedya ng'amanyi bagize omuwamba kati mu kuyingira Bukedya ne kaakati tukyamunoonya era tutaddeyo police case tugamba naye omuntu ono aliwa ebyaliwo ne mu kalulu ka LC5 era poliisi yanoonyereza oba neekomawa abantu battibwa. Besekezi Joel Ssenyonyi mu mbeera ye mwagambye nti yeewuunya nnyo n'ekitwala sipiika Anet Anita Amongo n'asinkana Paapa Eitale ng'ate ebikolwa byawukanira ddala n'engeri gye yeeyisaamu nga n'olwekyo yeewuunya ate ono ekimutwala ewa Paapa ng'ate Paapa tawagira bikolwa biringa bibye byakola. The police tena nalukisa kutekinya biwandiiko byo olina bitwalira electoral commission munda ne babikebera naye kati Bukedya bayiyo amagye ne poliisi mwalabe bakandideeti bafuutami nga butambula nga bali ku geeti bagamba nange twagala kuyingira olunaku olwasooka olwa nomination banominatinga Anita Amongo yekka ne bamala ne bagamba nti intaneti evuddeko ebyo nga bifudde kati bujja olunaku olw'enkya naye kugamba ebintu eby'ekiyayi eby'ekika ekyawaggulu kyewuunyisa nno. Omukyalo ono buli myezi ng'ebiri kwesatu agendewe mutukuvu Paapa kulaga bannaye mutukuvu nnyo manyampa ku mikisa n'akomawo eno n'akola ebikolobero ebitagambika. Ssekamwa wa Nuupu ono Joel Ssenyonyi ategeezezza nti embeera y'emu ye yaliwo ne mu kulonda okuwedde kyokka nga n'okutuusa kati poliisi tevangayo na alipoota yonna ku bantu abaakolebwako ebikolobero. Tugamba nti kanakalu tukafule ka protest vote okujja mu mbeera eno eyabadde Bukedya gulondo sige gusoose mujjukira ne mu kalulu akawedde era ekyali Bukedya kyekyo abaali beesimbye omukyala Anita Amongo bwe bajja nziregista abamu ne bawambibwa abantu baafa n'okufaatuulira poliisi ekyanoonyereza ku nsonga ezo tumanyi byaggwera ne ku luneera akavuyo ke kamu ate byatandikira ne mu primary zaabwe za NRM naye kati ne ku national level nti ne mu voters register abantu basatu balambirira ne babajja mu national voters register mu ngeri y'ekiyayeyaye.
Ate ye Ssaabalondesa ow'ekibiina ky'NRM Dr. Frederick Tanga Odoyi ategezezza laadiyo ya Kabaka Kyabasa Kavumbeeza Mikutu tibasanyufu nti akakiiko k'ebyokulonda mu NRM okulaba nga baafuniddewo ababaka ba paalamenti abaayiseemu nga tebavuganyiziddwa. First, we are very excited that we have 6 unopposed candidates, showing that, one, we have massive support in such areas, the constituencies where they come from. 2, it relieves us of a team that will now do for us extra mobilization. Take, for example, the Right Honorable Speaker, the Deputy Speaker. Those are very good mobilizers. We now have another team which we shall set parallel to the team of the President and the Chairman of the party. So we are very excited. Kuvulugwa atayogerekeka agambibwa nti yabadde Bukedia wa Anita Amongo. Dr. Frederick Tanga Odoyi agambye nti ye teyamulabyeko yadde nga yabaddeyo olunaku lw'eggulo naye ye teyalabye kuvulugu yenna. I have not seen any irregularity. I was there myself. Unless the irregularities were done under cover of those who were claiming so. There was nothing open irregularity I could see. Because if other candidates come and then next day they say we have withdrawn, it is their option to run or not to run. We cannot do anything much to help them otherwise. Ate yakulira ekibiina ekya People's Front for Freedom era omulodi meya w'ekibuga ekikulu Kampala Haji Ssalongo Elias Lukwago agambye nti ekyabadde Bukedia kyongedde okulaga bulijjo kye boogerako ku vulugu abeera mu kulonda. Manya obuvuna obuddo obw'eddemberyo tonyigirizibwa demberyo ery'obwebange demberyo akukyusibwako nana habo mouthwash lyeddagala ettuufu yennakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kutiya musange mu famasi zonna. Yakakasibwa National Drug Authority nga bali wamu ne Chalkmail. Omutwe gukuluma musujja mugongo magulu oba tewewulira bulungi nywa Chalkmail okwongera amaanyi mu basirikale b'omubiri gwo okulwanyisa n'okutangira endwadde. Eddagala lya Chalkmail lisange mu famasi zonna era lyakakasibwa ne NDA. Kimenya mateeka omuntu yenna okusiga obusosoze mu bantu nga munnamateeka Azizi Lutaaya bw'annyonnyola. Okusinziira ku nnyingo ya 21 eya ssemateeka wa Uganda n'okusinziira ku section 41 eya Penal Code Act, Constitution oba ssemateeka kirambika nti abantu mu Uganda bajjanga kuyisibwa kyenkanyi mu maaso g'amateeka. Era Constitution yemu n'ekikaatiriza nti abantu abo ne woobanga oli wa kibiina kya njawulo, ne woobanga oli wa ddiini ya njawulo, oba oli mugagga, oba oli mwavu, oba oli wa tribe ndala, abantu abo bonna bajjanga kuweebwanga equal opportunities eri enkola za gavumenti. Abantu ab'enjawulo batandise okweyiwa mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo okwetaba mu musomo ogutegekeddwa abajjajjaffe abataka abakulu b'obusolya nga guno gwe gw'omulundi ogw'omusanvu. Era abamu abali mu musomo guno bagambye nti obutamanya kye kimu ku biviiriddeko amaka okusasika, bwe batyo ne beebaza nnyo bajjajjaffe abakulu b'ebika by'Abaganda olw'okuteekateeka omusomo guno. Omusasi waffe Omumbejja Lwantale Nakato Jennifer gy'ali mu musomo guno. Akadde konna omusomo gw'onnono obuwangwa n'empisa 2025 gutandika wano mu lubiri lwa Ssaabasajja Kabaka Emmengo. Omusomo guno gwe mulundi ogw'omusanvu era nga gutegekebwa olukiiko lw'abataka abakulu ab'obusolya n'ekigendererwa eky'okujjukiza abazzukulu ennono obuwangwa n'empisa. Okuyingira mu musomo guno kwa mitwalo 2 gutambulira ku mulamwa ogugamba nti amaka y'emmererezo y'obuntu. Abamu ku bazzukulu aboogeddeko ne Radio CBS bategeezezza nti bajjajja ku mulundi guno balengeredde wala okuleeta omusomo ogukwata ku maka kubanga amaka mu kiseera kino mangi gasasise agamu nga tegaggwaamu na butabanguko.
Kirembe Kabale amaka gadubonkanye nnyo ennaku zino. Bwe bagamba nti amaka y'emmererezo y'obuntu, nze nsuubirira ddala nti omusomo guno gugenda kugasa nnyo. Genda ntegero bina mutumba kubanga amaka ensangi zino gayuze nnyo naye ng'okuyuga kw'amaka okusinga butamanya. Buli omuntu yenna kwegumiza mu maka, omwana ne yeegulumiza, omusajja ne yeegulumiza, n'omukyala ne yeekola ki ne yeegulumiza. Nze Nalugemo Christine. Twebaza nnyo bajjajjaffe abaatulowoozezaako ne bateekawo omusomo guno.